bamanye ne boogera amazima ekiruma oli omuwala Gloria. Bagambye buno Gloria yateekayo buno oba babuyita koyiro, yateekayo koyiro mu nabaana wansi. Neemalamu emyaka 10 taata Zaina kyokka mbuno abadde yeepiikyanga buli lunaku. Bukoyiro eyo neeyambuka paka eno kumpi mu Nyondo Media. Ise sema yade ifumira nsinga nzima tagala byogera biwulika bubi owakitegera kino nenga biringa olugoye olwo black oli omukwa kati bagambye leero gwabadde omusaayi nga nabulidingira muli munda kati ensonga yakitadde bansaako omusaayi kuba gonna gwabulidingira wa gwekwata ne gubulidingira eri munda era newe mbadde ngenda mu nsonga nga tegufuluma eka naawe nedda kino kyali tekinyala kujja nga ndyoke abantu bonna abagenda mu ddwaliro bamanyi ekituufu ekiri mu omwana naye babuzaabuza abantu mbuno kansa. N'agamba muno bwe yali mu ddwaliro ng'agenzeeyo yawulira ebintu bye baali bayogera n'abyogera then ne bagamba mbu oyo omuwala muno yakaluuzinga 5 babies. Okitegeera nga abaana bafa. Is it like miscarriage? Mbu ne bagamba bamugyamu bucket namba ey'omusaayi gwa black nga guli munda. Musimanyi amaze emyaka simanyi emeka nga tabuliidinga oba okitegeera it caused that. Musimanyi yalwala ovarian simanyanga cyst okitegeera kati ebyo byewabadde ongamba ebimuvaamu mu kamwambu nno ebya black gwe musaayi like omuntu ng'avunse. Ya black gwe musaayi like omuntu ng'avunse akamwake omwana amujjanjala amugyamu paketi namba ebisaayi nga bya black. Kwamusomanyi omuntu okubeera nga tobulidinga 10 years naye kyokka abadde akozesa abasajja buli lunaku. nja kutandika n'abali ku mukutu gwa Nyondo Media batulaba banaye baleko gana amawulire siga ssanyu ensonga lwaki tusazeewo okukkakanamuuko tuse muganda wange ono kuba namulabyeko ng'agenda ew'omulwadde was it yesterday nze kabiri na kabinaku lwaggulu bayagendayo ddi it was yesterday yeah. nange nakalabye ggulo anyway sikako wekka naye nga Gloria obulwadde bwe butambudde bu vidiyo bukoze eki omulatusonyi olwakasana naye nga kyo tulina okukyogerako sinafuna budde bugendayo basigama ti sinafuna budde naye njagala nnyo ebiseera ebisinga okusooka okwetegereza ekintu that's why sinabakola ki kugendayo era nga omukulu yadde waliwo yadde yatumyeyo bamuyita Muhammad Ali nga yaŋŋambye nti omwana we wabanga asuuse nga yetaga kudda waka ye waali okuba nga akola ki ng'amuyamba
ng'amugulira tikiti okola kyemuzaayo era omwami oyo anyambyeko nnyo kuba nabadde wana babadde stranded nga bagulya tikiti nga bakola ki ngabaddayo so omusayi naye weyamulabye nanga Rosette tonagenda kola ku mwana oyo nonyezaako ebisingakaawo okole ki ombuulire kati nakulabye ng'ogenzeeyo nga sinnatuukayo badde nsaba nsooke njogereko naawe omwana oyo gwe wamulabyeko n'amaaso gali mu mbeera ki Gloria? Natuuseeyokko nenyumyamukko n'abamujjanjaba era ngenda okutwala omukisa guno okwebaza abaana abeerekereza ne bamubeererawo etasiima ebulaagiwa ngenda asiima abaana abamubeereddewo ne beerekereza kubanga wano e Dubai omuntu okujja okukubeererawo mu ddwaliro kikulu. Tweyongera okusabira Gloria ku lw'embeera gy'alimu wakitiibwa Allah amunsusse. Embeera Gloria gy'alimu Rosette yeetaaga kusabirwa kyokka kyetusobola okukola kubanga essaawa zino akaseera kaalimu kebere gavumenti eno tesobola kumukkiriza kudda waka. Obulamu Gloria bwalimu teri nnyonyi esobola kumuzza ewaka. Naye nina amawulire genfunye ate gandeetedde okunakuwala nga tetunnatuukako nnyo eyo. Gwe wamulabye gwe watuuseeyo wafunye ku kadde akabuuza ku basawo oba kale abamujjanjaba baliwo Sheekiruma Gloria omanyi nayo nsonga nkulu. Natuuseewo bagamba Gloria alina kansa w'omubyenda bwe bagamba bwe baŋŋambye. Abasawo oba abamujjanjaba kubanga saafunye mukisa gwogerako nabasawo kubanga bagamba si kyangu kuba akiseesinga sinakingi abantu abali bayinza okuba nga tebafaayo nakumanya dokita ali ku Gloria kubanga amalwaliro geno buli mulwadde alina dokita. So bagambye kansa w'omubyenda ennyabo yamuluma era nawuliddeko abagamba nti Gloria yeetaaga kudda Uganda muli neebuuzaamu ng'akyali ku oxygen like ali ku support ali ku kyuma kya support life ayinza atya okudda ewaka saawa eyo nga oxygen ali kuwa byuma tekisoboka kubanga ne live gye nakoze eggulo nabagambye amazima manyiza amazima gali nfuula ow'eddembe nabagambye amazima ne bagambye embeera Gloria gy'alimu gavumenti esobola mukkiriza eddwaliro terisobola mukkiriza terina nnyonyi esobola kutwala Gloria waka ekyo bakikkirize bakigaane okuggyako nga Uganda egenda kusindika private jet eyaayo emunone ku ddwaliro emuzzeeyo ekyaddondo bamusindike ne oxygen n'ebyuma anti private jet wenaamunona ebina kujja n'ebyuma bya oxygen okuva e Uganda kwabaagendera sinakindi eyinza okugenda na bino ebyeddwaliro then watuuka ekyaddondo nebiza ekisoboka muganda wange then kati abalina kujja n'eyiza emulago oba kiruddu obalindibwe apaka lwawona saawa eno ali mu mbeera ki olinayo ku mawulire gona gobadde okufunayo? Ekituufu kiri nti tewali progress yonna Gloria buli lunaku ekirwadde bagamba mazeyo bbanga ki? Bagamba kati amazeewo omwezi gumu kitundu tewali nkyukakyuka yonna wabula buli lunaku embeera yeyongera okukola ki okusajjuka. Famire egamba ki? Nawuliddeko agayita mu nkuubo buli omu ayogera kike? Famire maama ye nga maama alajjana agamba bamutwalire omwana we ewaka amwejjandabire naye nze ngenda kutwala omukisa guno okusaba abazira kisa batuyambe batuleete mama Gloria bamuleete wano bamuteekeramu visa ajje ajjanjabe muwala we kubanga tekigenda kusoboka omwana yo okukola ki okugenda omwana abanja ku maama okumulabako abanja maama we nekira maama w'omwana oyo wanaabeerawo obuyambi buno bwe basolonza
okubulekera bano abenoonyeza ebyabwe. naye ge nawulidde agali gati mu nkuubo nti entalo zahandise Dorodo okubalukawo ku ssente ezijja okuyamba ku mwana. Ekituufu kiri nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Ekyo nze nkimanyi. Ebisigadde sigenda bitunuulira nnyo kubanga era n'abo abamubeererawo tubeetaaga. Naye nze mbadde nteesa abaziira kisa baleete mama wa Gloria. Mama wa Gloria wanaabeerawo kigenda kweyongera okusikiriza abantu okuyamba omwana ono nga Allah ne bw'aba amujjuludde akyogerako si yakireeta. Era kigenda kubanguyira okubeera nga bamutikka bamuzza ewaka. Gloria ono abadde akola mulimu ki wano? Sinja kulimba simanyi naye nze kyemmanyiko ayajjanga Kadaama n'amaliriza ng'ali mu obasite. Ebisigadde sibimanyi. Bakama be tebakola mpapula. Ki ekyaviirako oyo gwe bagamba kansa? Kati ebiseera ebisinga obungi kansa oyo nina ekintu kye nalowoozezzaako bifo. Naye ate ekyewuunyisa mu byonna nti amawulire ge naakafuna olwaleero kye nalowoozezza kyennyini ekyo kyempulidde. Mawulire ki? Ndina audio ensindikiddwa abamu ku bantu abaana Gloria be yawangaalanga nabo baŋŋambye Doni gwe weeka asobola okukozesa eddoboozi lyo n'otuusa buno obubaka eri abawulira kubanga kikusobola okuyamba Gloria kubanga eyo eri abamanyi bangi abantu abakola sciences basobola otuyamba. Mawulire gano gagamba Gloria yeeteekayo akaweta ketuyita oba keeko kakoiro. Kati akaweta ako ak'okuziyiza olubuto. Kati akaweta ako ne yateekayo akaweta ate nga at the same time yeegatta. Sokoleke onansonyiwa okubuuzanga omusolo yujesikoyisa nkobega nemmanya akaweta ako bakateeka wansi bakateeka wansi ku mumwa gw'anabaana nga mpule bagaba basala samuel bamusolo kati akalala bakayita simanyi norplant ako kabeera kalala then akaweta akalala kebateeka wansi then waliwo akalala kebateeka wansi ku mumwa gw'anabaana. oba olina okwegatta olina kwegatta oba olina kwegatta naye oba tolina kukozesa basajja bangi byetaaga ng'oli mukazi mufumbo weegatta n'ebbaawo yekka kuba yekka yasobola okutegeera natalikozesa fujjo natakozesa fujjo akantu ako. Kati mbw akaweta ako kayambuka ne kagenda paka ku mutima. Era bino ebigambo sagala bagambe nti byanjwenjwe Doni asala ekigambo ayogedde kino ayogedde kiri njaga ati playing audio ensindikiddwa bannayuganda kuba kati twetaaga kuyamba Gloria naye tetugenda kwogera birungi byokka. Ate n'okumuyamba nga tumanya ekituufu afutandikireko eno esoose eno bagamye muno Gloria yateekayo yeriwa yeeno bamaze ne boogera amazima ekiruma oli omuwala Gloria bagamye muno Gloria yateekayo buno oba babuyita koiro yateekayo koiro mu nabaana wansi neemalamu emyaka 10 taata Zaina kyokka mbunna abadde yeepiikyanga buli lunaku bukoire eyo neeyambuka paka eno kumpi mu mutima okitegeera nkola gendala newabeerawo eno muno abantu bonna abagenda mu ddwaliro bamanyi ekituufu ekiri mu omwana naye babuzaabuza abantu mbuno kansa n'agamba muno bwe yali mu ddwaliro ng'agenzeeyo yawulira ebintu bye baali bayogera n'abyogera then ne bagamba mbu oyo omuwala muno yakaluuzinga
five babies okitegeera nga abaana bafa. Is it like miscarriage? Mbu ne bagamba bamugjamu buckets namba ey'omusaayi gwa black nga guli munda. Musimanyi amaze emyaka simanyi emeka nga tabuliidinga oba okitegeera. It caused that. Musimanyi yalwala ovarian simanyanga cyst okitegeera. Kati ebyo byewabadde ongamba ebimuvaamu mu kamwambu nno ebya black gwe musaayi like omuntu ng'avunsi akamwake omwana amujjanjaba amugjamu paketi namba ey'ebisaayi nga bya black. Kwamusa omanyi omuntu okubeera nga tubuliidinga 10 years naye kyokka abadde akozesa abasajja buli lunaku time to time nga bamuzi. Omu ku baana abamujjanjaba yaŋŋambye buli lwaba agenda okumulongoosa ku makya saliva ge malusu gaba ga bulaaka nga bijjuddemu kale olulinga olaba olulusuulusu olubeera mu kamwa olukuuma olulimi byonna bya bulaaka ng'amanda byebyo bali okwogerako. Ekitegeeza bano abaana bamanyi ekituufu kitwala munnaabwe muvaamu mu kamwambu nno ebya black gwe musaayi like omuntu ng'avunsi kwe kuzimba ako akabuto bamugjamu paketi namba ey'ebisaayi nga bya black. Kwamusomanyi omuntu okubeera nga tubuliidinga 10 years mbu naye kyokka abadde akozesa abasajja buli lunaku time to time nga bamuzina. Hello, Donny, I'm sorry to say this, omuntu omu ayinza okulowooza mbu oba tukuba obuyambi buva eri okuyamba omwana ono. Ekisookera ddala ffenna tusobola okukola ensobi era ntugikiriza. Abagenda mu maaso n'okuwa omwana ono obuyambi olw'embeera gy'alimu bongere mu maaso okubumuwa aveeyo. Naye lwaki ekintu kino okyogeddeko? Olw'ensonga nti kino kibeere ekyokulabirako singa tusirikira ebintu faananako bwe bityo tugenda kuluzinga abaana bangi mu mbeera y'emu. Wano abaana bakozesa ebintu bingi nnyo nnyo. Omanyi lwaki nakunoonyezza? Nze nakozesezza obwangu kubanga bwe nfunye amawulire gano ngambye kanzije nkyogereko. It is not too late. Wasobola okuvaayo abazira kisa abamanyi kweyo ensonga nti akaweta singa kaba kakubulidde mu lubuto kubanga akaweta kano bwe kamala okumubuliramu yasobola okuconceivinga. Waliwo owulidde nti yafuna 5 miscarriages which means subhanallah akava mufo kikalira kalina okubeeramu kamubulira mu bibiri kabeera nga tekakyasobola kukola mulimu gwako ate nga n'omwana wajja mu lubuto wabeerawo miscarriage kubanga tekyasobola kukola mu baana. Ebintu bya bulaaka ebimuli mu lubuto oba bye bireetera ako akuuma okwekweka kubanga abaana bagamba sikaani zonna ze bakoze balaga tebalina kye balaba. Information yino abaana bennyini batandise okugijjayo ssaawa esembayo. Bannange si mu bubi kino sikikoze nti nnwanisa kintu kyonna. Ndi omu ku abo abaagala Gloria afune obuyambi n'obujjanjabi. Kyova olaba nze nasabye abazira kisa bonna abaliredde okuyamba Gloria muteekeremu maama visa gye. Maama abeere ku mwana kubanga oyo mwana tagenda kusobola kufuluma nsi ku mbeera gy'alimu. Naye omulaba mulese maama we akasente kano ke tusonda omulanga gwe tukuba mu bantu kajja kuba kagenze watuufu kubanga maama Gloria yalina abaana ba Gloria ate yazaala Gloria. Abaliwo abasinga obungi bayisaawo byabwe. Ate Omuganda alina olugero lwe yagera olugamba nti teryakulumirirwa nga talina kigendererwa. Newe tuba nti abantu be tulina abatuyambako essaawa zino tubeetaaga era tubalinaako buzibu. Naye abazira kisa beewaddeyo okuyamba Gloria nsaba baleete maama. Maama gye agenyabe ku mwana oba oliawo n'omwana addamu amaanyi nga maama amulabako. Weebale nnyo. Donasa bali omutima ogwo n'amawulire ago kakiyambeko abalala. Abaana bangi nnyo bafuniremu ekyokuyiga babeera mu mbeera eyo waneeno era banya batekayo obuki kubanza nyina n'omu era yina kye yaŋŋambawo naŋŋamba yina omusawo asobola okunyamba n'akola kino kale neneewunya abaana ebintu bye bakola nga biteeka obulamu bwabwe matigga. Abaana bajjamu embuto enkulu ng'abaana bakuze. Nyinako ne gondaba n'amaaso gange n'asuula abaana baali aba ne basula mu kasasiro naye nga abaana batonda. Abaana bakola wano ebintu ebiri weird naye nga tebatidde.
abaana bafa enkya n'eggulu naye nga bali careless about their lives. Okitegeera. So mwena baleyo nga mutulaba yensonga lwaki bwe tusinkana amawulire nga gano gana kigagattako oba kigawabula ensi twagala nnyo bireeta nga tubikwekeredde mufune ekyokukola ki kyokuyiga bangi muteeka obuweta obwo mu bifo ebyenjawulo era nga wobanga gy'oli ng'obadde okimanyi nti wakateekayo kagenda okajjeyo kyakulabirako kajjeyo nga bukyali nawe osobola okufuna the same problem bakozese formula wa Norplant naye era naye abeera ne sayidi nze olaba Asia nze njagala nnyo abaana ogenda bawa amagezi ki kubanga waliwo ebintu ebiteebereka ebimu ku bintu byendabye wano ku Dubai abaana beegatta banange beegatta is the order of the day kubanga wano ku Dubai buli akukubira essimu naddala fe bajjadidde abaakajja ekimuli mu bwongo kwegatta okitegeera anyway nze amagezi ganyina okuwa abaana abali eyo ekisookera ddala fena twava ewaka nga tulina ensonga etuleese wano twava ewaka nga tulina abasajja baataba abaana baffe oba ba boyfriends era nga tubeera ne twegatta mpaka kuwulira bubi oba mpaka kuwulira nti nokoze eki okifunyemu tetwakoowa ensonga enkulu yatuleeta wano si kwegatta gwe wenna ali eyo bw'oba ng'oli olaba vidiyo eno essaawa y'olwaliro kiki ekyakweta wano yoba mu Dubai kikulu ekyo wajja kwegatta oba wajja kukola n'olwensonga eyo oba nga wajja kukola nze nkubiriza abaana oba abakyala oba abaami mwenna abali eyo abalaba vidiyo eno ssaawa abagiraba ssaawa eno mugezeeko okutunulira omulamwa ogwabaleeta wano eno kubanga ssaawa ntwala abaana bangi batufuddeko abaana balwadde buli kimu kikoze eki kibadde oba nga wajja kukola nze mbasaba mubibeeko bino byakwekuba mpiso sima byakuteeka bwiso wansi oba kola ki mugezeeko okwabustaininga mugezeeko okukola bw'oba yala kwegatta oliwo ze Uganda ojja kukola ki ojja kwegatta sinna kindi funa omuntu abeere ng'ali omu naye te Uganda sinayo musajja ne kafuna n'omuntu wange ate ng'akwagala nga asobola okulumirirwa kubanga enda kupicapica bino bintu kubanga mu butonde kutuuka ku luziba bulamu bwo yenna gyakoma okukula gyakoma okwagala okwegatta lwaki kino yabiŋŋamba wabbi mukulu ate n'ekirala katalekeka ekikajja gye kikoma okukula n'obuwoomi kutidde kati era baffe emyaka gino gye tulimu gino egy'okufa tetuwoomye ebitooke byebigwa kati ku lw'ensonga eyo tusobola kugaana abantu kwegatta naye abustain n'ekirala funayo omuntu womu abeera omuwaakiri nagwere neerawanoono tulina abanigeria abantu abalala tebeebalirira mu nigeria n'ogenda n'omunauganda n'ogenda n'omupatani n'ogenda n'omupakistani okitegeera ekintu ekyo abaana tebabaliridde bulamu bwabwe doni tebabadde nze ngamba omwana nti abstain from sex mbeera nkitegeeza lwaki bajaga gwenga twabustaininga sebalina musajja waka waffe sebadde na mwana okitegeera ate situla wesettinge nga gwogambe kiki neetaaga n'abantu bebalirira doni neyebaka noono entya neyebaka nooli ono mumpi ono mwavu ono bwaguuga ono akola bwati naye abaana byonna babirya okitegeera ekintu ekyo so kati wewava obuzibu ogenda kusanga omudinka nga yenna yakula akomeeri nga lwaki akawuta taakakube abaana tebatya ne kabuka ku mumwa gw'anabaana abaana tebatya nze sisobola kuteeka akagundi ku mumwa gw'anabaana so mwenna ababuteekayo era mwenna ababuteekayo abakyabuteekayo kino kakibeere ekyokuyiga buli dangerous nnyo oyo omwana kamubuliddemu kagenze oba temanyi we kali naye abasobodde okuliikinga information eno okubeera ng'efuluma mutuyambye nnyo abali eyo oba olina amagezi tukusaba ojja otuwabule ku lw'obulungi bwa Gloria kiki ekiyinza okukolebwa kiki ekiyinza okukolebwa n'abasawo tubategeeze tulabe ali eyo yenna alina kyomanyi ku nsonga eyo oba waliwo eddagala egganda ng'osobola olireeta ne tuli wa Gloria tukusaba n'obwewombeefu obw'ekitalo tusobole okumuyamba kubanga obulamu abwetaaga mukazi wattu alina famire alina maama we doni asayo balenyo balero olw'obudde bwo bambi nakulaba nga ogenzeyo wali concerned era n'olunaku olwali osazeewo okuwa information eno anyway obalenyo balire ddala mu Dubai wakajjamu naye ate olina experience ate n'okusinga b'okoze eki b'osanzeemu kuba ekyo tuwakakitandika so tweyanziza nnyo amagezi go
tweyanza nnyo information gy'otuwadde tojjanga okwo newaayo n'obudde bwo weebale nnyo weebalire ddala kansuubire abaana bagenda kufunamu ekyokuyiga era bamanyi ekyokukola ki ekyokukola nsaba ffenna awakitiibwa Allah atumalire kubanga buli omu waali waalabira enjuba n'omwezi naye embeera gy'oyitamu si yenkomerero y'obulamu buno tuyige okwebuulirira kitegeera kigenda tuyambako okutambuza obulamu amiina tusaba Gloria Mukama Katonda nannyini byonna omujjanjabi asinga alina buli kimu amukwateko n'omukono gwe oguwonya era tusaba wenna ng'olina eggezi lyonna singa omuntu akaweta kaba kamubuliddemu mu mubiri kikikyo magezi kigoyinza okutuwa oba ddagala ki okusobola okulaba nti obulamu bwa muganda waffe bukola ki manyi kiba kirungi nnyo okumanya ekirwadde nemujejja kikirwadde kyemukola ki kyemutegeera ddala okujjanjaba kyemutakola ki kyemutategeera Gloria tukusabira Mukama Katonda akusuuse era mwenna bagenzeyo bambi okumulabako okumuzaamu amaanyi abamuwadde kasente bakontributize mu ngeri yonna Mukama Katonda kibabalire mubeere bulungi